Yes, kata omusajja azze. Alina musupu. Akugambye munaye nze nyimidde bwenti ne bwenti. Tugende. Olawo wirowooza waliwo omulala yangamba oyo omusajja alina ekiwala taza abasajja b'ekiwala tasibaaga nenga really enviri kati sajja ne zajja bazikola sajja ne zajja bazikola sajja ne zajja bazikola n'ensonga oli gye yampadde nti omusajja simusale nagiganyira mugambe no that's not a reason. Give me a reason that is beyond sex. Kubanga mukulembeza nnyo sexy. Bana mwe mukulembeza nnyo mutanso okumpa stars abagaga bange shira ne yaziza bana mwe mukulembeza nnyo sexy. As much as sex is part of life, but it is not the defining factor. Mwino oyinutandika okulowooza ku bulamu bwo obw'emmaaso. Emyaka giringa okuze anya ennyumba onooba osulawa bw'oba ozadde abaana bagenda kubeera batya. Is your future secured? Soko secure bolaba omusajja nga future eja atandise okukola obuntu bwe asecuringa future tokulembeza kya sexy. Ogenda tuuka emyaka egimu nga tekyamatalinga. Wano bobeera omuto it matters, but then you make mistakes for that one thing. Ne mulonda abantu abafu just because nti mulungi mbuliri biki ne babazaddemu abaana babaleseewo. Olese omuntu omulungi eyali kulabiridde yali kubeereddewo n'ogenda n'omuyaayu. Okutandika okutuwandikira bu posti musajja talabirira baana bikine mulekawo abasajja abalungi. Abasajja abantu balamu webali. I've met good people. I know my friends who are married to good people. Ugandans. Mwebali abasajja abantu balamu. Ne kubanga kati abuwala mweru ndo musajja akulabya agambye ogundi no tsokuvuki kalabika bulungi tugende akawala kakyali kubayaya ate mwagala ba bad boy bana mwe. Mwagala ba bad boy. Oya akulumya omutima n'oyagala banange beera mu amagezi agebuulirira otuule wali ogambe bannange abasinga kumwe bamaama bammwe tebababuuliridde. Olina okumanya omusajja omulungi n'omusajja omubi. Mulonda abasajja abalina obuvunaanyizibwa. Bannange ekyo kintu kikulu nnyo. Omuntu w'obuvunaanyizibwa tali ku disappointinga kubanga aba amanya avunaanyizibwa okulabirira amaka okusanyusa okubeererawo. Ni abantu abatafaayo kubanga alina waka omuntu omukulu okulembeza nnyo otya waka gena sasula school fees. Otunulira abaana bo nga babonaabonoza wali omuzadde ayagala abaana bagende bakola obwakadaama babeereyo babatulugunya. Tunulira abaana bo nga batulugunya abawalabu n'ogamba this is bad. I don't want anybody to ever go through this. Mutandika okukola decisions mu securing future y'abaana bammwe. Teri mwana wa mugaga gogenda sanga mwezi ensi nti yagenze okukola mirimu egira abaana b'abaavu be bagendayo. Abalina mu kasente abana babaleta UK Canada bicho bajiba batwala. Ero go tulira bambi abana bola programs abambi bana baavu. Oba mamo ya muzala mwani bichino kati nawe tokola this. You can't make the same mistake again. No gambo bwavu bukoma kunze tebugenda kwata bana bange. No gamba katinze. Omusajja gwenzalamu abana olina okubanga musajja kiwa vunaanyizibwa. You can't keep doing the cycle again and coming here and crying and saying life is hard. Life is hard because you keep making bad choices again and again and again and again. Munonya, look for people who are responsible and secure your future. Mwino securing a future zamwe. Life is becoming very hard. Securing a future and by partnering with the right people.